Nfunye amawulire agatali malungi mu disitulikiti y'e Luweero waliwo afiiridde w'ombulaga abala 8 okuva mu famire emu ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwalataka. Kigambibwa nti waliwo obutwa abalongedde emmibiri mu kyennyanja kye balidde ng'enva bwagenza okukeera ku makya nga batandise okutanaka kw'oteeka n'okuddukana nga n'obubuto bubeereze. Wabula gye biggweeredde ng'omwalo genze ate abala bali ku bujjanjabi naye nga yakikoze oboolyawo okutuusa ku lwaliro tannamanyikwa. Wabaddewo akasattiro e Luweero abantu 9 nga bonna ba mu nju emu bwe balidde ebyennyanja ebiteeberezebwa okubaamu obutwa. Embuto ne zitabuka okkakkana ng'omu afudde, abalala ne baddusibwa amalwaliro nga biwalattaka. Enjega eno egudde ku kyalo Ssenyomo mu ggombolola y'Ekikyusa mu maka ga Ssaalongo Lawrence Muyomba nga yawadde ab'omu maka g'ensimbi bagule ebyennyanja. Wettuukidde maka gano nga Ssaalongo Ssaabwe ategeka kuziika mwana mulongo Babirye Jovia eyafudde. Nalongo Florence Muyomba maama w'omugenzi atubuulidde ebintu bwe byatandise. Naye ku ssaawa nga 9 abaana basisimuka nange nga mpulira nange emboka zinsalirira wezi omwaka amaama amenye emboka zikola ki zenuma oba kiki neŋŋamba tubadde tuludde okulya ebyennyanja bweba kulwawo kuba ffe tubeera ku nnyanja ffe twatuuka eno ng'ebyo ebyennyanja tubyenyinyala. Wabula ono agamba olwamaze okulya embuto ne zitabukirawo. Keera ku makya abaana batandise kuddukana nnyo ate n'omugenzi ate n'atandika mu ngeri y'emu Ssaalongo Muyomba bw'atandika okunyuma ebyabaddewo omanyirawo nti bano kye baayiseemu kyabadde kizibu nnyo. Naye ng'ate so bannange eri ate bo embiro z'amaanyi okusingako ate nange bwaba basoose okutandika kati mutufu bwaziba naye ate buba tebunnaziba bulungi. Owe wange yagenda n'afuna ku makerenda naye nga lutandise oyodde n'agatuleetera ate bwe yamala ogatuwa ate naye mulirwana wa bano gyali ya Nalunkuuma nga y'omu ku baagezezzaako okutaasa embeera naye atubuulidde bwe gwabadde. Bamala okufumba bali emmere yaabwe ng'era bulijjo bwe bakola. Kati nze buziba ndi wange bukya neŋŋa nti ŋŋenda kusaala manye abantu bange bajja tugende tukole ki tusaale. Ngenda okulaba nga nnyabwaze nga ŋŋamba ogamba abantu bwe bagenda nti baabali bonna beebase balwaddeko abalwadde omu agudde eri n'omulala agudde eri n'omulala agudde eri ne kojja ne mukyala balwadde. Ssentebe w'ekyalo Ssenyomo Ssaalongo George William Saabwe agamba bano baamutuuseeko mu kiro ng'embeera ebatabuseeko. Nziramu mugamba ku kigo kijja kuba kizibu ebyo kafiyu wabula waliwo wano kiriniki ekiwanguzi tusooke tudduse omwana y'ekiwanguzi tulabe kina obudde bunaakya tulyoke tugendewo nemugamba naye entambula tesaasuze naye wano kangendeeta entambula. Alabudde abatuuze okwegendereza ennyo bye balya oluvannyuma nange nagenze ne ŋŋamba abantu twegendereze nnyo ebintu by'okulya n'ababadde basuze amazzi ebweru bakirekeraawo tomanya omuntu omubi ayinza okujja. Oluvannyuma lw'omwana ono okufa abantu b'ennyumba eno abalala bonna bali mu ddwaliro ekkulu e Luweero bwe bafuna obujjanjabi. Akulira ebyokwerinda e Luweero RDC Mariam Mugisha agambye nti eno baatuuseeyo ne batandika okunoonyereza okuzuula ekyaviiriddeko bano okulya obutwa. Kakati kyenyongera ekirala okukuutira wadde nga tugenda kujaguza Christmas yaffe enkya nsaba nti bataata bwe munaaba nga mutugulira ebyokulya ng'ennyama ebyennyanja buli kimu nsaba mugende kulabira ddala kubanga mulabe we tubigula biyonjo. Byakawuya Samuel, Crossroads TV Omunnyo.